Getting okufuna omusajja n'omukyala omuyimbi is one of the toughest thing omuntu kyalina okuba nti akola, naye ate nabo bantu balina omusaayi, balina buli kimu. Katz is a TV star, yafuna fiye bad girl, muyimbi wanono hedeke kivula bakata agweddalo fiye jakisize Wakebenda mu lujjudde ng'enseeraba wanono simanyi Katz yabaddeko, babadde mu show emu ya 100.2 Galaxy FM zina Big Bang Show. Fiye Mutonyi nasalawo akisinge Wakebenda ng'enseeraba wanono nalabe Wizomanizo ng'alulunkana fiye kukyeko kwabaddeko ba Babarita nekubirako n'abantu abalala ab'enjawulo. Yes. Nagenda mu maaso n'okuba nti bakisinga Wakebenda n'afuna obuwoomi bwa fiye. Wano ne MC Katz yasikadde kyekimu era bye tugenda okuba ntitukulaga okutuusaako right about now. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso. Number 1 Rich Boy Maxudi Junior. Nkwebaza okuba nti otambula nange ebbanga lyonna. Yes, tulabula kuba nti obeera nange nkusa munye ekitiibwa muna Uganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Okufuna omuyimbi tekintu ekyasinza okubeera ekizibu, naye nga of course bw'omufuna nga olina kumanya bintu bibiri. Olina kumanya nti tolina kajanja mu laavu ne stress, nga osobola okuba nti ozitta mpola mpola, because anytime omukyala oba omwami omuyimbi akukola kyayagala at any point, ne bw'oba wakali konseri nga naye kamusonyiwa obwenzi ojja mukwatira nga alina omuntu omulala mu kikolwa, era bw'otamira pini osobola kuba nti ofa. Omusajja omuyimbi oba omukyala omuyimbi bw'aba ava ewaka kyolina omukolera nga kwe kumuteera kondomu mu nsawo ze n'omugamba baby weekuume, kubanga tomanya kyagenda kukola at any point. Yes, of course bino mbyogera nno si lwakuba nti ngamba nti benzi, nedda ssebo, ebikemo bafuna bingi era ng'oba oliawo n'abakyala kwegatta amami be balaba baba bangi. In fact buli sita yenna bw'avanga ewaka musabire atuuke nga bulungi, okuggyako ng'oli yasalawo nnyo naye ebikemo biba bingi. Now nga bakalikosenga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Katz aka King of the Mic aka Tata Abi okuva wali ku NBS TV. Yes, fiye ne Katamba oba MC Katz bakalikonsiringa era ng'ebintu bigenda byonna bukwaku. Omukwano gwonna gubadde gutambula bulungi era nga buli kimu kitambula bulungi, naye ate over the weekend, it was on Friday, twalabye film. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Wakebenda yasobodde okuba nti ateeka mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye Mutonyi mu fix. Amukuba nti amuteeka mu fix, yasobodde okuba nti amunyweza bulungi, n'amuteeka mu gapusi empola mpola awo, n'asetinga omupiira nga nno Kabaka Lubyanza Wizomanizo nannyini bakazi naye waali alaba. Wizomanizo yabadde bali ne Babarita bakuba ekiboozibozi awo nga Fiye Mutonyi ne Wakebenda bagenda mu maaso n'okuba nti beetegeera bulungi. Wanono twakulabidde amapenzi oba amawano gabadde mawano ddala nga Wakebenda ne Fiye benywegera. Of course ne bagamba nti nywegera ogusooka n'amukuba akasooka, ne bamugamba nti nywegera ogwokubiri n'amukuba akokubiri, ng'ensi yonna eraba mu studio za Galaxy FM. Wano nno bano tetwategedde kye babaddeko, oba bapromotinga luyimba oba babadde bapromotinga laavu ne radio okutwaliza awamu, oba kabadde kabadi, naye ng'ate Kiss eri yabadde so emotional nga bw'okiraba oyinza okugamba nti yes, bano nno oba oli abalina kye bamanyi. Fiye watuukidde ng'alina obuzibuzibu ng'omuntu kogata ne Wakebenda, the boy so tender, naye alina obuzibu bwe ng'omuntu, especially nga mukyala we Julia Kanoba
olw'ebisonga bye bimu ebyo bamwagazizaako omukyala mukulu amanyikidwa nga Lydia Jasmine. Embeera netagenda bulungi ne bamukuba buswawo kwegamba ebintu biri awo tebitegerekeka naye nga tefiye naye agenda maaso n'okuba nti atereza obufumbo bwe bwe bituukidde nga Katambi kafulumye. Wano beebuuza nti Katamba anaddamu okukyaza White Bender ku show, anaddamu okusonyiwa fiye omulundi omulala. Ye omuntu mu relationship ng'akola ebikyamu bamusonyiwa mirundi emeka? Nokiitinga leero, nokiitinga enkya, nokiitinga ne luli. Ani ogw'okiitinga katalina mutima gunyiiga? Ye yadde nga Kibanda waffe ayagala nnyo sikaati anaamira okwetulizaako bomu ya fiye oba just kabadi? White Bender fiye osuubira relationship esobola okukola oba nedda? Agenda mu comment section yawo mpe opinion yo osobola okuba nti ombuulira gwe kyolowooza ku relationship ya White Bender akogata ne fiye mutonye. Bapita Ntambi Jimso kankomewo nateera.